Abatuuze ku kyalo Kikolya ekisangibwa mu Lugazi baguddemu ekyekango omuntu ow'ettima bw'atayise omuwala abadde agenze ku luzzi okwoza engoye n'amutuga omulambo n'agusuula mu mazzi. Atiddwayo Betty Namutebya ow'emyaka 21 nga bamuse bamulesezza omwana wa myezi 6 gyokka. Omusasi waffe bw'atuukiddewo ng'omulambo gukyali mu mazzi nga n'engoye z'abadde atutte okwoza we ziri. Abooluganda tebamatidde na nfa ya muntu waabwe ne basaba poliisi enoonyereze ezuula amazima. Bakoze ekikolobero kyabwe ne balyoka bamuteekayo. Namulabye azze n'engoye naye agenda kwoza agenza okutuuka nga okukwatako baaba nga baba takyanyega kwe kudduka emisinde okugenda ogamba abeewa. Olaba yasise n'ebisubi n'abamwikako omutwe. Mazzi gangeri kyaga agasika n'ebisubi ne gabika omutwe. Tekiriyo omwana wa mwannyinaze bamuse. Mwannyinaze alina omwana ogwo omwoyo yekka mu nsi. Omwana wa mwannyinaze omubwati gwalese mu nsi maama Namutebi. Poliisi okuva e Buyikwenga ekolaganira wamu ne ginnaayo okuva e Lugazi batuse ne banyulula omulambo mu mazzi era mu kugwekebejja gusangiddwako ebikuire mu mbiriizi ne ku nsingo ng'eno esangiddwa nga yanyooleddwa n'ekutuka. Embeera gy'alimu eraga nti ensingo ebadde ng'eraga nti erabika ekoze eki alinga eyatugiddwa. Ssentebe w'ekyalo Ekirimongo Simon n'abakulembeze abalala boogedde ku kibaddewo. Munne mwannyina agenze okujja okumulondoolako n'asanga ng'agudde mu mazzi ng'afudde. Bankubira essimu ng'omukulembeze nange nenzija nenkubira poliisi naye nga twebuuza kiki. Musaba ki? Tusaba poliisi okutuyambako mu kunoonyereza ku nfa y'omwana waffe. Oluvannyuma omulambo gunyuluddwa ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Kawolo bannyinigwe gye bagujje okugutwala okuziikibwa. Nga tukyali e Lugazi abatuuze batwaliddwa amateeka mu ngalo bwe bassa omuvubuka gwe bakwatidde mu bubbi. Bino bibadde ku kyalo Sagazi era omusasi waffe bw'atuukiddewo nga bamaze dda okumumiza omuso kyokka basangiddwawo bagambye nti abadde ne banne ku pikipiki era nga basoose kumenya mita box y'amasannyalaze ku kizimbe okuli amaduuka kyokka abavubuka abadde bava okulaba omupiira mu kiro be babalabye. Bane babiri abakuumi ajeko wana amasannyalaze bo bakola iki bayingire edduuka ki obagana naye bane. Obuzibu bw'obubbi tubadde nabwo ebbanga ddene era ng'abantu banyiivu tulina obubbi bw'ente abantu bamenya amaduuka era wano wetuli edduuka lino lyamenyebwa nekikirabika abantu mu bukambwe babadde nabo noono era yabadde azze kumenya okumutuusaako kintu kyeyatuze. Bagamba nti yababuuliddeko nti ava mukono kyokka n'agaana okwogera ekyalo kwe kusooka okumusalako okuto ne yeerema nga bamukubye kutuusa kufa nga tayogedde kyalo kwazaalwa. Abapoliisi mu kumwaza asangiddwa ne lisiiti za betting era bw'etyo ejjeewo omulambo n'ebizibiti ne bitwalibwa. Mukasa Kivumbi yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.